olunaku olweggulo twalabye gavumenti y'eggwanga erya America ng'emaze okubeera nga efungiza bw'etyo n'erabula abantu baayo bonna ba citizens aba US citizens obulabe obuli mu kugenda mu ggwanga Uganda oba obuli mu kujja mu Uganda. Yayisizza ekiwandiiko mukwano gwange ampuliza nakikusomedde olunaku lwadde lwaggulo n'ekugamba nti nga eyita mu office eya US mission yamaze dde okubeera nga erabula buli munnansi yenna ow'eggwanga erya America. Ekiwandiiko kino kati no kasita kyamaze okubeera nga kiyita ne kigwa mu matu gavumenti y'eggwanga eya Uganda ebaanukudde mu bukambo obw'ekitalo. Gavumenti y'eggwanga ya Uganda evudde n'eyanukula America mu bukambo obw'ekitalo. Ebigambo bino byekozesezza ngenda kubeera nga nabyo mbikuwa bitegeere bulungi nnyo nti kaakati guno gufuuse muliro lutalo lwennyini lwa bigambo. Abakulu n'abakulu kasita batandika okubeera nga bayise ebigambo afe tuba tulinda bulinzi tulabe ki ekinaddako. America olunaku lw'eggulo yamaze okubeera nga erabula bannansi baayo ne bagamba nti buli agenda e Uganda agendeyo ku lwe naye nga yeetegese kubanga okuva gavumenti y'eggwanga Uganda yamala okubeera nga eyisa etteeka erikugira ebisiyaga balina okubeera nga bajja mu Uganda nga bakimanyi nti balina kubeera nga babiriirayo e Uganda. Kakati gavumenti yabwe neebalabula nti buli agala okugenda e Uganda nga muli wa bisiyaga ava eri mu America nga abiridde nga kkuse bw'analowooza obbirira e Uganda. Bano baba bagambye nti bajja kusibwa amayisa oba bateekebwe kalabba ampuliza nga tewali muntu n'omu agenda kubeera nga abayamba kubanga bo bamaze okubeera nga babalabula obulabe obuli mu kulya ebisiyaga naddala mu ggwanga Uganda. Era bano ne balabulwa ne bagamba nti bw'oba ogenze Uganda genda ng'okimanyi genda ng'omuntu wa low profile, keep low profile. Tolaga nnyo nti oli wakabi nti oli mu America. Kakati butalaga nti oli mu America ogenda kukola otya. Nze AK Master kutimbe gagadde luno lwa AK TV era nze ntudde okulwa AK News Team yonna okubeera nga nkwanjulira ensonga zonna n'okubeera nga nkubira tooki mukwano gwange ampuliriza tutambule nga tuli babiri. Kakati n'obwombefu kusaba video ino ekisooka ogimpeera ekigalo oba giwa kye tuyita like bw'ogiwa like ebeera efuna omuzinzi n'okubeera nga etalaaga amawanga gonna buli munauganda n'afuna information eno mukwano gwange ampuliriza. Kale tobeera wattima video nkusaba gimpeera ekigalo tusobole okubeera nga tutambula ffenna bw'obanga oli mpya subscribinga ku mukutu gwaffe okwo nenekkade tubeere nga buli video gye tuteekayo munnange tekusuba ng'otambula nayo otambula n'omulembe gwampuliriza. Kakati ebigambo bibino mukwano gwange ampuliriza ebibaddewo olwayo gavumenti y'eggwanga Uganda olunaku lwaggulo yayisiza nayo ekiwandiiko ng'emaze okubeera ng'eraba ekiwandiiko ekivudde mu ggwanga erya America. Kakati bano baabazzeemu mu bukambo obw'ekitalo nga bayitamu information minister Chris Baryomunsi. Kakati mukwano gwange ampuliriza jjukira America abadde emaze okubeera nga ekakasa nti mu Uganda obumenyi bw'amateeka bususse, obumenyi bw'amateeka buyitirivu mu bibuga nga Kampala, Entebbe, Karamojja n'ebibuga ebirala nazo nekolera akatambi omanye emboozi zaffe ziba zeddiriŋŋana. Kakati nno mukwano gwange ampuliriza bano nga baga nti eno obumenyi bw'amateeka bungi waliyo obutujju, obubbi, okumenya amayumba, okutta n'emmundu, obutujju, okukwata abakazi byonna mu alipoota eyafulumiziddwa eggwanga erya America ng'erabula abatuuze baayo abagenda okubeera nga bajja mu ggwanga Uganda ng'ebawooninga n'okubeera nga ebagamba nti ffe tubabuulidde sitwagala tumuwoze nti olwatta omwami twalumanya nti mwakolawo ki. Kakati ffe tubabuulidde mugende nga mukimanyi nga mugaludde ensana ffe etambula egaludde ekijja omanyi. Kakati nno gavumenti y'eggwanga Uganda tesirise busirisi. Akawungezi k'olunaku olw'eggulo nga bayitamu information minister amanyiddwa nga Chris Baryomunsi bano baavuddeyo ne bawanda omuliro ne baga nti eggwanga lya America okubeera nga liwanda ebigambo bino byonna ebitaliiko mutwe n'amagulu balisekeredde busekerezi. Ne baga nti bano be bamu baavaayo ne boogera nti obutujju mu Uganda bugenda kubeera nga bubalukawo era weebuli bungi naye ne baga nti obutujju tewali we butali, obutujju wonna weebuli si Uganda yokka ne mu America gye buli neewalala yonna. Kakati bano bategeezeza nti America egezaako okublackmailinga bana Uganda, tukita blackmailing, okubasiba ekikookolo kubanga eyagala etusibeko etteeka liri mbwe ery'okulya ebisiyaga kubanga bakimanyi ntujja kgenda ewaabwe tubafukaamirire tubagambe taata bannange mutuwe ku ssente, bannange mutuwe ku buyambi. Kaakati ono Chris Baryomunsi minister of information ow'eggwanga Uganda n'avaayo n'akangula ku ddoboozi ng'agamba Abamerica nabaga nti mukimanyi nti Uganda eyina constitution ate Uganda nsi eyeetengeredde. Kakati Uganda eyina okwesalirayo ku buli kimu ky'ebeeyagadde neba ng'ekola ebintu byayo nga yo bw'ebeeyagadde. Terina kubeera ng'egendera mu nkwawa, tebalina kubeera nga bagitegeerera. Kakati ffe twasaayininga etteeka lino nti tetubiyagala, temulina kubitusibako olw'okuba mutuwa ssente. Kakati ono agamba nti America olw'okuba batuwa ssente kakati baagala bakose blackmailing eyo babeere nga batufugira mu nkwawa nga buli kimu batugamba mukole kino nga tukole ekyo nga bakuba entoli tugendera ku ntoli zaabwe. Kakati ono agamba kino twakisuubira era kino si kipya mu matu gaffe bwe tukirabye
twali tukisuubira nti abasajja bano bajja kuwandiika ebigambo nga bino batandika okubeera nga boogera ebigambo nga bino kubanga baagala ku blackmailinga bannayuganda n'ensi yonna kubanga batuwa ssente tujja kubeera nga tukkiriza okutambulira mu nkwawa gavumenti yaffe yeemalirira era eyimirira ku magulu gaayo abiri n'esalawo ki kyerina okubeera nga ekola nga tegendedde mu nkwawa wala mukwano gwange mpuliriza njagala okimanye nti bo obumenyi bw'amateeka mu ggwanga Uganda bukudde ejjembe ampuliza kubanga cases nyingi nnyo zengoziraba ba victims bangi abazze nga bafa munnange naddala mu nkole y'amasasi ne mu nkole ey'okubeera nga muna ekivandulo batuga butuzi bantu eggonna kukoledde akatambi wano nega nti eyiganga omusajja bamusanze misana tteketeke ne bamufumita ebiso mu katawuni ak'enkono bakayitawo nkono iganga district ne bamukuba ebiso ebiyitirivu ogeruka kananga omusajja afudde misana tteke kakati ate waliwo n'omusajja omusomaali gwe bayingiridde ne bamukuba ebyasi bambi oyo yafiiriddewo mukazi we n'asigala ku mugo gw'entaana kati mu ngeri y'emu nabadde nakoleredde obutambi mukwano gwange era mabega kwano ku AKTV tuze tukola obutambi abantu abazze nga bakubwa amasasi n'enkunyula ku looya amanyiddwa nga Mukisa Aroni ono yakubwa amasasi naye okusinziira ku poliisi bwezzenga enoonyereza n'okukola okutambulira ku bantu bano abakola ekintu kino baga nti omuntu omu ku baakikola ate ali munda muli mukwano gwange mu poliisi era yakwatiddwa ne bakwata n'abasirikale babiri aba UPDF nga baga nti bano be bamu ku beenyigira mu kikolobero kino ekyokutta Mukisa looya okubanga waliwo ddiru gye yayitamu n'omusajja omusuubuzi munnange ne babeera nga balema okukkaanya omusajja yakwata miliyoni 7 n'aluwa looya ono amuleetere emmotoka kakati looya n'agenda n'alamuza nnyo emmotoka ne bagimuguza miliyoni 5 kakati ate bino amawulire gano ne gagwa omugagga mu matu nti omusajja emmotoka agigula miliyoni 5 kakati ono kwe kumukubira akasimu nti nziriza ebibiri byange ono n'amuganda naliddiira era twategeeragana n'okwata 7 n'oluwaayo nze n'engula 5 kakati no kigamba okusinziira ku poliisi nti omusajja ono Loni Mukisa era ekyamukubya eyinza okuba nga ye ensonga ey'okubeera nga emmotoka eyawulako ekinene naye ng'abantu abamu baga nti yali drug dealer balema okukkanya n'abasajja ba drug dealers abalaawo n'abawula miliyoni 3 ne bamuta abalala baga nti bakazi kale kwegamba rumors ziiti nga naye ffe tugenda nekya poliisi kyatugambye nti abasajja bakwatiddwa dda seemu yakutte omusajja wa poliisi mukwano gwange nekwata n'aba UPDF babiri nga bano baga nti beenyigira mu bulumbaganye buno oba okusaanyawo obulamu bw'omusajja ono Loni Mukisa kakati nno eggwanga eri America mwe libeera eri wano lirinawo embassy nakugamba nti mu embassy ate mbeera mu bantu bino ffe tubiwulirira nabo babeera babiwulira kakati no bano basindika alipoota ku nsi yaabwe kakati ensi netunulira ebigenda mu maaso nebeera nga evaayo n'ekiwandiiko so kati olina okubeera nga okimanya mukwano gwange ampuliza nti abasajja nabo okuyisa ekiwandiiko tebazuukuka buzuukusi ne balota ne baga katuyise twogere ku kino na kino babeera ne puruufu babeera ne bwino babeera babimanya ebigenda mu maaso nga bitambula era y'ensonga baaki bayisa ebiwandiiko nga bino babeerako ne kye basinziddeko okubeera nga bakikola naye minisita w'eggwanga Uganda owa information Chris Baryomunsi yavuddeyo n'akakasa naga nti bano abasajja kye boogerako tebakitegeera ffe twali twakimanya dda nti bajja kwekola ebintuntu ebyo batandika okubeera nga batwogerako enjogera eyo batandika okubeera nga batubulaakamairinga kubanga baagala batufuga obumbula nga tuzinira ku ntoli zaabwe olw'okuba batuwa obusente bwabwe kakati ono n'agamba nti ekyo si kipya wadde bakyogedde kyabadde kibasuubirwamu kubanga Uganda yayimirira ku magulu gaayo abiri nega teyagala bisiyaga neereeta etteeka era ne balisayininga president n'alisayininga kakati bano mbu kino kyekibaluma kyekibanuguna ennyo ne bawulira nga baagaana kufa kubanga twava ku nnono yaabwe bo gye baagala ate ffe ne tubeera nga tukola byaffe nga ffe bannayuganda nze ekemasa kutimbe gagadula AKTV n'obombefu nkanziremu nkujjukiza nti video yaffe nkusaba gimpeera ekigalo oba kyetuta like sobola okubeera nga tutambula ffenna mu video eno ezibeera nga zitambula mukwano gwange mpiza naawe mpya subscribinga mukwano gwange bwoti okone ne kade tubeere nga situkuleka waakanga ono nga tumutaddeyo abeere nga takuyitako ng'omufuna bulungi nnyo kati bw'ayagala okubeera nga munange olaba firimu ennungi emanyiddwa nga akatubagiro ogenda ku YouTube tekamu Bugawudu Films oteekemu ekigambo akatubagiro movie eno ogenda kubeera nga ogiraba ya butundu enyuma nnyo abaakuzanyira akasaale be baagikuzanyira ku Top TV kale gendayo ku Bugawudu Films oteekemu ekigambo akatubagiro togenda kwejjusa ng'olabye movie eno mukwano gwange amata obuta Mukama Katonda ku 13 mpeera akumpeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo bye bye